Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange kuliko obwakedde we bali kwekumira ku mayengo gano. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, wamu ne Balaam Atinyi, Minister of Children's Affairs, bavuddeyo ne basonga olunwe mu lupapula lw'amawulire olwa mu Kenya olwafulumizza embeera etabadde nnungi ku General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, era baagala bino wammanga bikolebwe ku bwangu. Nkwanirizaako nnyo gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Oli ku Yugi Updates TV, mwenna bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, mutabani wa Kaguta Museveni, avuddeyo n'agamba nti nno ddala olupapula luno olw'amawulire oluli mu Kenya, ayogedde ne William Ruto olupapula luno lusobole okuba nga lubbaningibwa mu Uganda sinamukka abula ne mu Kenya. Bagambye nti nno olupapula luno olwamufulumizzaako Foster Band ayagala lubbaningibwe lugoberwe either permanently oba temporarily mu ggwanga erya Kenya saako ne mu lya Uganda. Mbu kino kigende mu maaso n'okuyambako diplomatic relation eri wakati wa Uganda eya Kenya ne Uganda ereme kubanga etattanizibwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira oluvannyuma lw'okumwogerako ebyo yavuddeyo General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti ye tagenda kubanga addamu batumbaavu kubaako kyakola batumbaavu, wabula bunaatuukira olunaku olwa Monday brother we muganda we nfanfe William Ruto ajja kubanga yatadde dda abantu abo bonna mu kkomera nga batemeza amabega wa mitayimbwa, ekintu kye tutamanyi oba nga kigenda tteekebwa mu nkola. Wabula na kino ekyokuweera olupapula luno n'okulubaaninga either permanent oba temporary, Uganda tetumanyi oba enaakiteeka mu nkola okugoba olupapula luno olw'amawulire olwa Kenya olwayogedde ku bitali bulungi ku General Muhoozi Kainerugaba. Wabula ate eri bo mu Kenya tetumanyi oba banarespondinga okusinziira ku kigenda mu maaso ku lupapula lw'amawulire. Jjukira nti nno bino biva ku mbeera okuva meeting eyaliwo mu Kenya. General Muhoozi Kainerugaba yali agenze okuseeseganya n'okubira wamu ebirowoozo okusobola okulaba nga bagoba conflicts eziri mu DRC. Jjukira nti nno baddira ne batwala amagye ga UPDF mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, mu Ituri, mu Butembo saako ne Bunia okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe. Wabula nga baakayitawo ennaku mbale, General Muhoozi Kainerugaba yalabikibwako ku kibanja kye ekya Twitter n'apostinga nti ye nga waagenze oprotectinga batuusi banne, so si protectinga Democratic Republic of Congo. Habula kino kyennyamiza nnyo eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira baasayininga agreement okuva mu myaka egy'emabega ng'eggwanga erya Uganda lirina okugenda mu DRC okusobola okulaba nga litebenkeza emirembe, basobole okuba nga bagobayo abayeekera ba ADF abamazeeko emirembe eggwanga eryo saako n'erya Uganda. Wabula kino Muhoozi kye yayogera kyalabikanga ate nga balinamu personal goals nga ezaabwe. Kati kino olupapula lw'amawulire olwa Kenya kirwasinziddeko nga lwogera okubanga lwogerera General Muhoozi Kainerugaba amafuukule. Si ekyo kyokka, wabula n'okwogerera political prisoner Kanokkiriza Besigye okubanga yali ayagala kubanga amuhanginga era n'ayogera n'olunaku lwagenda okubanga amutta. Kati kino kyatwala olupapula luno olw'amawulire eri mu Kenya okubanga bali concerned nga bagamba General Muhoozi Kainerugaba yeeyita ki. Kakati tulinze tulabe oba ddala bino request zaabwe eza Muhoozi saako n'Atinyi Balaam binaagenda mu nkola, binaateekebwa mu nkola eri eggwanga erya Uganda saako n'eggwanga erya Kenya okubandinga olupapula luno Standard Newspaper olwa Kenya permanently oba temporarily. Tulinze ekinaavaayo, gwe ki ky'olowooza? Wabula kino kitunuuliddwa ng'okumalako okuteekawo embeera ey'okubanga bakugira empapula z'amawulire oba journalist media houses okwogera ku bannabyabufuzi singa babeerako ekikyamu kye bakoze. Jjukira nti nno yavaayo juzi n'ayita media houses bosses n'abagamba nti agenda kubanga atandika okukola edit mu woofiisi ye, era n'abagamba media houses zonna zina okulipotinga ku woofiisi ye. Kati bino byonna babitunuulidde.
gwe ki ky'olowooza ku nsonga eno? Kwanirizaako mu comment section. Mategeeza nti nno mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi.